sayo mwenna NUP fraternity okuchachancha muchachancha kuba muwangudde obululu buli woyita wonna owulira NUP NRM eri mu opposition naye muchachancha empola obuvunaanyizibwa obutwolekedde mu bulaba ebibiina byonna byakijjamu enta byakituteera ebibiina byonna bwe biba birwanira ku sayidi eri nga bikuba ffe muchachancha empola wabula mwongereemu amaanyi ekirala eyo ye politics mometa mwababadde bagamba mbuno ku ground revolution teriyo bannayuganda si basiru olwaleero mu kigambo kya Katonda ngenda kwogera omutwe gw'obubaka bugamba guti waliwo kye tutannakola oba waliwo ekitubanjibwa oba waliwo ekibulamu. Leero enjiri ndeese ya munda mu kanisa, leero enjiri ndeese ya munda mu NUP, leero enjiri ndeese ya munda mu Uganda y'abannayuganda mwekka. Mu byawandiikibwa ebitukuvu ogenda kuwandiika ekitabo ky'okubikkulirwa essula 2 olunyiriri olw'12 paka ku lw'17. Awo we tugenda okusimbula enjiri ya leero. Then ejja kukulifaalinga oddeyo mu ndagaano enkadde osome Numbers chapter 22, chapter 23, chapter 24. Zonna ozisome ngenda zoogerako naye nga tugenda kuva mu kubikkulirwa mu ndagaano empya mu kitabo ky'okubikkulirwa essula 12 essula 2 olunyiriri lwa 12 paka ku lw'17. Ebigambo ebirawo bye tugenda okwesibako then bijja kutuzaayo mu Numbers chapter 22, 23 ne chapter 24. Mwe mukutte temuta nabasuubiza okubateerayo ekiwandiiko ekirimu ekyabadde mu Luxury tewali biki wali Ebola anti Museveni ayagala ssente mbuye minister wa tourism bannange tetulina covid simanyi Ebola simanyi ne Chris bali omuntu alangiridde bannange twali tusaaga tetulina Ebola mu postinge mugambe mu Uganda tulina Ebola mu Uganda tulina Ebola mwagala kututa mudduka ki Ebola amala gaggwawo bwatyo muteke mugambe Uganda tulina Ebola mwe mukutte muta nabasuubiza okubateerayo ekiwandiiko ekirimu ekyabadde mu judiciary mwakirabye emisaala tewali luxury tewali biki tewali titewali ebyokunywera ku kyayi tewali buli kimu kyonna bakitemye omuntu jangu ne chapati yosaabalamuzi jangu ne chapati jangu ne chapati jangu ne kyayi mukazi wa kufumbira je naye tebakyabawa kyayi muddangamu ne mutusinikirako ebinyowa. So olw'okuba nti nno nsooke mpite muganda waffe onajje ndyoke nsumulule kubanga nina wano ebintu bingi nnyo byengenda okubanga njogerako ebimu nabyogeddeko ekiro. Okay, briefly kanzijewo bino bye nayogeddeko ekiro mbiddemuko katono mpite muganda wange ajja ayogereko eddakiika nga 3 atunnyonnyola ebiriwo then awo ntandike programu mbe nga njimalayo. Ekiro tugenda kubeera n'amasimu otubuulire ebibadde mu kitundu kyewammwe. Programu yonna tugenda giwa amasimu ekiro wabaddeyo okubba obululu wabaddeyo efujjo naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati ekibuuzo kikomyewo ku mmeeza byabakama Museveni obululu yabujjawa. Ekirala mwab'ebibiina ebirala Munyagwa oyisizaamu bachairpersons bameka kubanga gwe teweesimbyewo kuba chairman oli muntu mukulu nnyo. Sekuritale wo teyeesimbyewo kuba chairman
mubadde muyina obudde obumalanga weemuli mukoze structures eza LC muyisizaawo ababaka muyisizaawo chairperson zibameka bure amagezi temuyitemu yeetise ekitwe ekikalu ebibiina byonna tolina wobiwulira waliwo FDC adduse mu miguwa nga layini ya nupu ekoma eri bweti n'adduka mu miguwa n'agenda tugenda bisomako kati njagala ababaka ba NUP wano ababaka b'enkyukakyuka mwenna aba opposition wano mu programu ya leero mukyawandiikibwa mbeetaaga wano muddeyo muzannyi kale ekiro nabategeezezza olwaleero mbateereddeyo WhatsApp group y'Abanyarwanda aba PLU engeri gye balobinze twiyanze gundi witonze okumulonda okubeera State Minister for Internal Affairs oyo omuvubuka gwe bayita Juma Witonze Kisekka nabagambye mumanyi nakola naye mu New Vision emyaka nga 2 mbajjiddeyo ebibeera munda mu WhatsApp zaabwe gye bamulondera yali proposinga kwesimbawo ku kadi ya NRM akiikirira abeera omubaka wa Yala agende mu Parliament ya East African Community naye n'akyusa ne bamusaabira ne bagamba Museveni mu WhatsApp group mwe bamulondera byonna mbikuteereddeyo genda ku page oscrolling ojja biraba era balina n'omubala gwabwe nga gugamba one region omubala gwabwe gugamba one region one people one future tuko pamoja akabano era chati yaabwe yonna ngezezaako gibagirayo nengibateerayo ku page abyagala osobola okunoonyako admin gwalina enamba ya admin oba oyina enamba ya kati mu abalala nga Sara bijje ku admin omuntu bwabanga abikusaba obengo bina Brenda bijje ku admin classmate bijje ku admin kubanga jamu abeera mungi ku simu yange kati bwabaawo abalala ababirina mubere nga mubyesharingira mubiteke ku platforms zammwe osogena nobiwanula ku platform yange oba n'okubirako admin oba Brenda oba so admin ebintu ebyo biwerezeeko Brenda biwerezeeko abaana aba comment section boyine namba zaabwe chat eyetambule kyemanyi Witonze ateekwa okujja mu Parliament simanyi oba yazze simanyi Witonze ateekwa okujja mu Parliament bwe muto bwe mukwata sanctuary ya Uganda one region one people one future tuko pamoja one region one region one region one region kati gwali mu region endala ng'otinkiza n'Abanyarwanda bo gundi yaabwe egamba one region one people ffe katubibateereyo kale kati katulabe Parliament bwe mugenda okuyisa abantu abo oyo omuvubuka gundi kiki yali akoze yali akulembeddeko wa kale ekiro tujja kuba n'amasimu nze wange interest zembadde nnyina ewaffe Goma Chairman Paul abadde atufugidde emyaka 38 mama wange nampeera amulidde eri ewaffe Ssenyondo gye mbadde nsinga okulwanirira ennyo interest y'akazibwe teyiseewo kazibwe babadde baleese ba chairpersons mu bitundu awo we naakawulizaako interest z'akazibwe zonna zikubiddwa ku ttaka. I just want to thank God for that. Katooke nayo mbadde nyinayo interest nayo I thank God
n'ebirala byonna kale ebisigadde tujja bisharinga ekiro naye nga nvudde ku kyawiitonze n'engeri gye bamulondeddemu mu WhatsApp group ne interest zaabwe mb'okuuma interest z'Abanyarwanda nekiri ekikazi kiri ekyebinnyo kiri ekinyarwanda mu ekiri mu gundi eyo byonna gye biri byonna tubibatereddeyo mu jjabbiramu kale kati kanzijewo buno nsigaze eddakiika ntono nnyo gundi eddakiika 6 zinamala nababuulidde bannayuganda mwenna amaziga geeyongedde emiranga giri mu UPDF abaana baffe abawerera ddala 1,500 bali mu kubayisayisaamu nabagambye mu SFC bajjeeyo abaana 405 newabaawo ne bajja mu poliisi ne bajja mu Semwayi ne bajja mu ISO ne bajja mu ani ne bajja mu Land Forces ne bajja mu ani naye okusinga batutte ba Easterners aba Northerners ne Central Region abaganda n'abengulu n'abeeri aba Easterner abateeso abasoga abadaama abagishu abakaramujja eyo kwambuka okutuuka eri waggulu be batutte then enamba esinga mu bo ebitundu nga 9+ ku buli 100 basiraamu abasiraamu babatwala e Gaza bambi nsaba mulwane ku kintu ekyo obusungu bungi ku nsonga ya UPDF naye abaana be bagenda okutta abaana baffe batutta abo bokka so mwongere okulwana ekituufu bakitegeredde wano olw'okuba tulina obusobozi obuyingira mu bisenge by'amakolero ga waaka twagala okwebaza abakulu abanene mu bitongole ebyo betukolagana nnyo nabo okuva lwe tuwatandika ebibala byammwe asobola okubiraba abiraba atabiraba okay naye abaana baffe abawerera ddala 1,500 bali mu kubatwala babalimbye nti nno babatwala mbu bakuba Gaza yonna neggwawo kati bagenda kuzimba kuddamu kuzimba ekibuga ekyo kati bagenda kukuuma sites z'ebizimbe sites nga bazimba we bagenda okuzimba agundi okukuuma naye ng'ekyamazima babatwala ku front line kufiira eyo era babalimbye nti contract yaabwe buli muntu agenda kufuna obukadde 200 millions babalimba tewayinza kubaawo ddiiru ya bukadde 200 nga teriimu munyarwanda bakulimba senga ab'ebinnyo bayibuli yayogedde eggulo mu kitabo kya Yoweri be basookawo ab'ebinnyo ebisongovu biringa ebyempologoma ab'ebinnyo be basookawo bwe bati bw'olaba ekintu ekitaliimu babinnyo kuba kufa awali essente n'emirembe bo be babeerawo bw'otabalaba mudduka so abaana bamaze okutuuka essingo bali mu miranga baagala abaana okuva ku myaka 40 okukka wansi eno ku 18 omukulu ennyo agenda kubawaana kudda wansi which means baagala younger generation be batwale okutta batutte bannayuganda bokka banki esooka egenda ya 500 baddemu batwale 500 baddemu batwale bameka jjukira abagenda tebadda naye era UPDF okujja nga nammwe nga mwagala okutujja emize Museveni yali abatwale Somalia yabagamba bakuba Mogadishu mugenda kukuuma nga bazimba Mogadishu mwamaliriza mu nsozi z'e Kabulu Kandaha mumaliriza muli mu mizinga mumaliriza muli mu kubagana na busajja obusajja bubakubye bubamazeewo bakomyawo mirambo mwatandika nga waliyo ku kasente ng'omwezi oba mwalinga mu bufuno ba milioni 18 buli mwezi kati olwaleero emyaka 2 gy'osayininga gyonna giba gya bukadde 15 bukadde 15 emyaka 2 naye nga luli mwafunanga obukadde oba nga 3 oba bumeka sente zaaliyo ku baasooka era nyinamu mikwano gyange abaasookayo bazimba ku buyumba bakolakola ku bintuntu then ne bagenda nga babatema kati emyaka 2 gibeera gya bukadde 18 around there era still mugenda ne mufa kubanga wono mu UPDF omwezi ofuna emitwalo 4 kakati kisinga kogenda ofiire ku bukadde 18 emyaka 2 kati ate babalimbye mugenda kufuna obukadde 2 2
so UPDF eri mu maziga egamba tubayambe tubataase tubalwanirire so bambi mu posting tuyambe abateeso baffe tuyambe abacholi baffe tuyambe abasoga baffe tuyambe baganda baffe tuyambe abantu abo be bali mu kutirimbula technically so temwerabira mubeere nga muteekayo ensonga eyo ensonga endala twababulya ku butimba bw'ensiri tulwanye nnyo ku nsonga y'obutimba bw'ensiri nabaleetera security alert ne mbagamba genda mu security alert mmwe abatugoberera mujjeeyo obutambi obwo akatambi ako nabagamba tekinologi ali mu katimba k'ensiri eddagala eri kalimu kussa era ne mbagamba affectinga internal organs ne system y'okussa mu luzungu gye bayitaani excretory system gendo laba abaana be bagamba mbu balina malaria ekibaluma kikuba internal organs kikuba excretory system eyo essa ey'okussa eyo weewali issue bo ne bakituuma mbu nno malaria nakugamba akatimba ako bw'okeebakamu ekiro kiramba nga bwossa bw'ofulumya akawuka akalimu ka bacteria akalimu kakolagana na system eyo okukuba olwaleero kiki ekiri mu baana kiki ekiri mu bantu kye batuumye nnyo simanyi malaria feezi bakulimba nababulira ku butimba obwo ne mbabuulira kye bugenda okukola ne mugamba tuli basiru wabula Buganda ekereziya ekkanisa mwe mukunga abantu okunona obutimba edda twalinga waliwo ebintu ebyalinga byesigika ng'ekintu bwe kiyita ku rediyo ekintu bwe kiyita ku TV tuba tumanyi kituufu ekintu bwe kiyita mu kkanisa tetukiwakanya kakati ne bikyuka kati obulimba buyita mu kkanisa buyita mu Buganda buyita ku ma TV buyita ku rediyo edda bwe wawuliranga akalango nti Amanda Everett kiwedde Everett yekka yajja okutambula Amanda Tiger Head era nga bw'otalanga tofuna edda abantu abasooka okutujoga be bantu ababeeranga n'amaloboozi n'agenda ku TV oba ku rediyo abasumba bonna abafeera agundi abafeera ensi babeeranga nezi programu ku marediyo programu kkiriza obagaana pasita Muwanguzi kiwedde mu linnya lya Yesu n'alyoka ayagala abakazi n'abamalawo n'alyoka anywa omwenge bbiya n'amukwala ne yeekola ebintu ebitabangawo naye ng'ensi emanyi gwe balanga ku CBS yabeera omutuufu walayi nga Medi Nsereka kimanyi nti oyo omusajja mufere mmwe kansimbewa wakati mmale okuyita muganda wange onajje atuwe byalinawo then ekirala nina mbadde mpita mu comment section ya YouTube nendabayo omuntu eyagambye mbunabavumye abantu mbuno bategeera mpola nti pastor lekerawo okutuvuma mbuno tutegeera mpola Yesu yagamba nti ayogera ebintu bano bategeere bali baleme kutegeera simanyi oli mu bano oba oli mu bali nakugambye twabadde n'olutalo mu comment section ku Facebook nga waliwo nnumba eya interpreting obubi ekintu gwe nabadde nziramu saagala muwa mileage kumwogera linnya kumuwa mileage wano gwe nabadde nziramu bwe nagamba nti kyamuwanga kivumbi nankwata bubi gwe nabadde nziramu nabadde sigamba mmwe era bwe mba nagambye nti nze ntegeera mpola ekyo lwaki tewakituute kubanga era ndabye akakubuuzizaawo nagambye nyinza okuba nze ntegeera empola nga ye yategeera ennyo kati lwaki ekyo si kiwatutte bannange kulakuba nti munnange byakula bwe bityo omusumba ayimirira mu kkanisa nga abantu bazze okusaba n'ababuuza lwaki timwagala kusaba ate nga bagamba be bali mu kyaki naye abagamba bali abasigadde ewaka so bambi nabadde sigamba gwe nabadde sigamba mmwe nabadde nziramu oli yali misinterpreting my submission about Honorable Muwanga Kivumbi era Honorable Muwanga Kivumbi ngenda kumubaddamu namwogeddeko ekiro ne mbagamba waliwo ekintu kye bali mu kumutikka
mbu bamukwase NUP awayirize His Excellency Kyagulanyi naye ebitundu 10 ku 10 awatali kubuusabuusa Mwanga Kivumbi yagaana era agaanye oba bamutte. Ndabyeko nti nno muganda waffe Map Media bamuwambye simanyi kituufu kyakyo ngezezaako okuba ku simu ye nga tebagikwata. Simanyi kituufu ku kya Map Media naye Map Media namubaleeterako kemabega kaawo mwezi ndowoozangawo gumu nga y'omu ku be bateesa in fact n'okutta obusi nga baagala mutta oba kumutomera oba kumuttira ku bizimbe eyo gyakola ku construction site eyo biki ebyo bityo naye ndabyeko nti bamuwambye ngezezaako okuba essimu ye nga tebagikwata. So simanyi kituufu ku nsonga eyo. Geno Blue Tick na nkimanyi message yamutuuseeko baagala kumutemula bagamba bamutomere bamulinnye bamuttire ku kkubo ng'atambula. Bano abantu tebaagala kintu kyonna kizuukusa kigambo kiyitibwa NUP oba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne bwokola kati nnyo bwe kati kabaluma tugenda bisoma nga tuli mu kigambo bituufu okay ngezezaako munoonya sibufunye. Kale kamala okunoonya muganda wange ono tunyumyemu eddakiika nga 10 ebyo nno ebiri mu kisaidi eyo Map Media y'omu ku beegasse ku lisiti yaabo ababuziddwawo. Abalala bangi bonna bakyanoonyezebwa tetunnaba kumanya mayitire gaabwe kyokka ate bali mu kwongerako abapya. Weebuuza ekigendererwa ekirimu ekyo kiyinza okulema okumanya kubanga buli muntu yandirowoozezza nti kale waakiri abaasookayo baakomawo ne batubuulira naye tebavangayo tetumanyi bibakwatako bali mu kuyoola bwe bagattako abapya tetumanyi muwendo gw'abantu bameka ekituufu bwe baagala tetumanyi baagaziyizza amakomera kubanga amakomera go gasigadde geego. Bakugamba nti ekkomera eryazimbibwa okutereka abasibe 5,000 olwaleero olisangamu 5,000 ne weebuuza nti ddala ekituufu tuli ku ki? Abaana b'abantu be batwala babalanga ki? Ebbanga lye bamaze nga batwala baganyuddwamu ki? Kuba wandigambye nti bwe batwala kiyambako abantu bano okwesala ne babivaamu naye ate nze ndaba tewali kwesala kwawo wabula okweyongera obweyongezi kyokka ate buli olukya bo bongera kunona. Kati awo ne weebuuza ekigendererwa wamma n'osigala binyeenyeza mutwe kubanga wandigambye nti kale bo bafunyeemu kabongerere ddala okugenda mu maaso naye ate buli lwe batwala kuterekayo buteresi tebayimbudde baliyo tebafunye kye baagala nti waakiri kitiisa abasigadde eno naye just kutwala ne bagattako obugasi ne batereka naye nga byebyo ebiriwo sayidi eyo Miranga na Maziga. Emiranga tegijja kuggwa mu kibiina kya National Unity Platform kuba buli olukya baba baakasanyukira ono nti akomyewo ng'ate balobamu omunene omulala alugenda. Awo nno we tutambulira.